isi ba foot soldiers mwenna mbalamusizza. Nze njagala kusooka kweyanza mwenna. Mwebale nnyo okwagala Adamu. Mwebale nnyo okubeererawo Mulwana Adamu. Ffe nga bana FDC weewaawo Adamu Mulwana twandubadde nga tetumumanyi. Naye njagala kweyanza mukulu Asman, weewale nnyo okutuleetera ekirabo kya Mulwana Adamu. Njagala okweyanza mukulu Haruna, Sebo weewale nnyo okwagala Mulwana Adamu era weewale nnyo buli kimu ky'okoledde Adamu. Mulwana ono nze mulaba nga uniting factor. Mulaba nga uniting factor era mulaba ng'omuntu weewaawo munzikirize nyanirize president waffe retired but not tired Dr. Kiza Besigye. Nyanirize president waffe wa FDC Nestalongeriasi Lukwago amaze okutweyungako omulodi w'ekibuga Kampala. Mu kaseera kano mukkirize twanirize retired Kano Kiza Besigye omulodi w'ekibuga Kampala Dr. Kano Kiza Besigye tulise nnyo okubala abakadde baffe MP owekitiibwa omulodi w'ekibuga Kampala Saalongo Elias Lukwago ali naye ate batambuza gavumenti eri mukimanyi bulungi nga bwetambula okuva e Katonga katuuse dda wano bonna we bali era basanze mwana muwala deputy meya we ayogera bawalekeddwako era n'engeri mabega waabwe omukulu Saamu Lubega Mukaaku Woruta naye amaze okutuuka era ne banne bonna baabano. Kakati twagala space era nga njagala okuwa Mutala Nyanjula awayiningaaku tulaba ate ekigenda okuddako. Sebo weewaawo waliwo abalala abayimbi nga mumanyi ba Miriam Makeba n'okusinga bw'abadde ayagala obulamu bwe. Lwaki njogera ekintu kino? Mulwana tubadde tutera mulaba mu nkungaana zaffe eza struggle naye ng'omulabira ddala talina maanyi, ng'omulabira ddala nga mulwadde naye era ajja n'abagamba kintu kimu, njagala kulwana kiri kimu. Alan Mulwana Adamu Mulwana etofaali era yaliteeseeko ku struggle gy'abadde asinga okwagala nnyo. Basebo ne bannyabo katusabe Katonda Adamu amumuze emirembe neyanzizza. Weebale nnyo Deputy Lord Mayor, so President Saiso Kulaba, People's President Saiso Kulaba, Chairperson wa FDC na Kasongola, Basirika Solomon wali Chairperson wa FDC na Kasongola Constituency, Segawa Alex naye wali. Mwebale nnyo okujja. Basebo ne banyabo mwenna ab'ennyumba eno, ab'enganda, ab'emikwano, ab'ebyobufuzi, aba gavumenti mwenna, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Sijja kwogera bingi naye njagala kwogera ku mukwano gwange era mukwano gw'abangi. Adamu yajja n'ayingira ekisaawa eky'okuyimba. Olwo twali tulaba abayimbi nga bali mu kisaawe bayimba naye nga bayimbira ssente, nga bayimba bakola amannya, naye Adamu yajja mu kisaawe eky'okuyimba nga tanoonya ssente, nga tanoonya linnya, naye ng'anoonya change. Ye payoniya waffe ayasooka n'omukyala omugenzi Harriet Kisaache. Twatambulanga nabo ne twetooloola Uganda yonna, naye abantu abo nga tebakolerera ssente, nga bakolerera omuntu owa bulijjo. Adamu tumufiiriddwa nnyo era atulumye nnyo, tetirowooza nitusobola kumuzzaawo. Afudde agenze era agenze.
terasobola kudda mu bigere bye. Tujja kubeerawo naye kyabadde atukolera kibadde kinene nnyo. Natambula naye rounds nga 5 muwuliriza oluyimba obulungi. Emyaka gyayogera 25 mu luyimba twatandika ne Adamu nga atuyimbira mu 2011 2011 campaign eyo nade tutambula naye emyaka gyonna paka 16 oluyimba lwe gwakwatirayo mwena ne mulitegeera. Naye oluyimba lwe olusi twatuukanga mu situations engumu nga tusanze poliisi, tusanze amagye, nga tusanze ne tiyagasi. Twalina omusajja nga bamuyita Gonza wekamuli nga atukubira ebidongo, emundu nga zinyuuka amasasi nga gaaka, naye Gonza nanyigawo toka kwa barabara. Fena ne tuzaamu amaanyi ne gaddamu ne tuddamu ne tutambula buto. Amasasi nga towulira, tiyagasi nga towulira, wabula ogamba toka ki kwa barabara nga bwe tusonga. Ne walk to work yagitulabyamu bulungi nga bateekako bino bye bateekako, nze naabikasukanga nga mbisitula mbikasuka, ndowooza mwandabanga nga nkasuka, naye ng'omutima ng'ogulira ng'ogamba toka ki kwa barabara, va mu kuba nkole ki mpitewo. Tubasaba basebo ne banyabo, ekirabo kye tugenda okuweereza Adamu tusigale nga tuyimba ennyimba ze ate nga tuzizanya nga tuzikuba. Tuli kuyimba ennyimba za Paulo Kafeero, tuyimba ennyimba za Moze radio n'abalala, naye nze okuva jo nsiiba kutoka kwa barabara, nsula kutoka kwa barabara. Era na wano mututere muko, turuhulire bulungi, tumusiibule nga tugamba emisambwa yonna n'ebiki byonna ebiri mu kubo lye bitoke kwa barabara. Adamu akole ki ayitewo ng'agenda wa ala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumpuliriza. Ennyimba tuzikube ne campaign ezinadda nezinagenda mu maaso, sigale nga tukuba nga tugamba toka kwa barabara. Mukama amuwe ekiwumule ky'emirembe. Thank you very much, my brothers and sisters who are here, the master of ceremony and your co-MCs, the bereaved family of my dear brother in Islam, my dear brother in the struggle, Adam. Leaders of this area, beginning with the chairman LC5 of the district, the chairman of the division, councillors of the area, members of parliament of the area, members of parliament of different political organizations, NUB, FDC, NRM, all others, DP, all others whom this son of this family, this uniting factor has been able to bring together. Leaders of political parties, elders, and my dear leader, retired Colonel Dr. Kiza Besije, and your entourage, fellow mourners, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am called the Honorable Fungaro Kaps Hassan. I have come here in 3 capacities. One, as a Muslim. Adam is my brother in Islam. Secondly, as a strugglist, somebody who has been struggling for change. Adam is my comrade in the struggle. Thirdly, as somebody coming from the north, particularly from West Nile, all the way from the other corner of Uganda, representing the people whose hearts Adam touched with the message he gave us
through the song Toka Kwa Barabara. I would like to say that, my dear family members, where Adam comes from, my dear people of Luero, continue standing up. The only way you can mourn our dear brother Adam is to continue singing the song he initiated. Continue adding more to the message that he initiated. If you don't do that, then your coming here doesn't make sense. From the Quran, I would like our sheikhs to go to Surah Imran and get that ayah which says, let there arise out of you a group of people, a band of people, calling all to what is right, telling people what is wrong, and calling people to come on the right path. This is where the message of Adam lies in the Quran. I am happy to be here, at least now. There are other people who are not able to be with you here. But you remember, there are many funerals. If you check in social media, there are different groups which are mourning Adam today in different places. They have organized their own funerals, even where I come from. I saw people from the side of Njeru, people from the side of Teso, people from different parts of Uganda. Adam is a national hero. I don't have much to say, only that I stand with Adam. Let the people stand with Adam, the family, the widow, the children. When he was sick, I was among members of the FDC who went to see him at home. I am happy at least I sat with him. I held him like this. There at his home in Machindi. That place is called Machindi, yes? Which is near Najanankumbi, near the office there. We went as a group of people because of the love, the uniting factor. I would like to end by saying that the family of FDC, the family of the struggle, regardless of the differences we have amidst us, are united together by Adam. The people of Luero are blessed by having that mentality, that nature of uniting different people, even people who disagree among themselves. They are come together because of what you do, because of what you stand for. Stand firm and continue. The change you fought for has been hijacked and you have been betrayed, but continue with the change until you bring the genuine, the real change. At the end, there is a message I will hand over. I was asked to bring and hand over to this gentleman, yes. A message from Najana Nkumbi, a letter and 1 million shillings. I will hand over to you. Thank you very much. May his soul rest in eternal peace. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thank you very much. Inna lillahi. Bobby Wine chagwanyi sentamu. Nubianili. Jango buzo kubantu sepa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakulembeze abali wano, retired Colonel Dr. Kiza Besigye, omukulu Lord Mayor, abakulembeze ba honorable member, mwena mbitibye mwebenjawulo. Banange nga kitalo nnyo. Kalesebo. Nze Mulwana nagenda omumanyira ku luyimba lwa Toka Kwa Barabara. Era waliwo time twahavinga concert country tour. Yali omukuba artist gwe twatambula naye. Yali musajja mulungi nnyo nga mukakkamu nga ayagala nnyo omulimu gwe, ngera olwo oluyimba ku buli show gye tugendako alina oddukuba. Era ye nga omuyimbi yali wanjawulo nnyo nti yali akkiririza mu nkyukakyuka. Ebiseera ebisinga abayimbi tebaagala kwogera mazima ku bintu ebigenda mu maaso mu nsi. Ng'ate ffe ng'abayimbi tuli reflection, tulinganga endalibwamu nti tulina okwogera ebyo bye tuyitamu n'abantu baffe bye bayitamu. So abayimbi fena nsaba tulabire ku Adam ku kintu kye yali akola. Yali ayayimirira ku mazima n'ayogera amazima, ate era ensi n'esigala ng'emwagala. So osigala ng'oyogera amazima, ensi era ejja kwagala, kubanga abantu abasinga mu nsi eno tunyigirizibwa.
waliwo abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abasinga ku ffe tuliko abo abanyigirizibwa. So mbasaba ffe ng'abayimbi tusigale nga tuli ku mazima, tulabire ku muganda waffe Adam, ate era twongere okusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyabadde n'obiyanuli basibone bannyabo